Yo, this is Rampantilla already, the DJ already. Ania mutegedde omwana muwala Antaira n'alongo omuwati chala SB4 yesa upije omulungi kuli atulade kasubiti oli sana olunaku olwaliro ngenda kutuusako kale politiko atenga okwogera kugenda kubeera kutono ddala olw'ensonga nti ekimu kigenda kuba ate kyogerera kyokka naye nga njagadde okubaga ate ntandika ne Anitaira eno nga bamukyusa ku kiwato anyenyamu kugaliba enjole wali wonna ng'asanyusaamu kuki kubawagizi naye nga ababuuzizza abatalina confidence mukikola mutya era nga basabye mubeere ng'ate mumweyunira mumwettanira asobole okubanga abawa ku bi confidence booster gw'oli eyo ogamba nti nze neetiiririra nswala akati ye agamba talina budde bwakola ki bwakuswala nga bw'omulengera modo wa Rapapa yasazeeko dda ekitundu okubanga ate asanyusa abantu wali wonna mu ngeri emu oba endala gwekikoze obubi ndowooza omusonyiwe tewakyali kyakola. Anyways katulabe ebimuvaamu ate katono nnyo tweyongereyo ku mulamwa ogutulese mu ddakiika eno yennyene. Magawone bangamba mbuno confidence skills zabaweddeko kati zigwako zitya ng'olina Antaira oba confidence skills zikuweddeko saba Antaira wano wabi wano wabi nga bwe nakutegeezezza nti kano kagenda kubeera political yes ate nga ngenda kubawa bigambo bitono nnyo ngenda kuba nga mbaleetera ensonga yonna ey'omukulu amanyiddwa nga Wuma Kiseka ne mwana munezi amanyiddwa nga yeekolera. It all started wali eri ku yeekolera era nga entabwe weeva ku mmotoka ziri ezaawe babakabaka ab'enjawulo oba okitegeera kakati omukulu amanyiddwa nga yeekolera yavaayo n'agenda maaso okuba nga ate abaako ensonga gy'anokolayo ey'okugamba nti obwakabaka busirika nnyo naddala ku nsonga ezinyigiriza abantu era nga ababuuza bali ku njegere bali ku ki lwaki tebabaako kye bakola ki kye boogera ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga bikolebwa ate nga bakola ki babiraba. Ekintu Wuma Kiseka kye yagambye nti okwo kuyisaamu maaso oba kutyoboola kabaka oba mpulidde kakati awo wennyini wetuli ye Wuma Kiseka yawadde ensonga ze ate nga neyeekolera yawadde ensonga ze kuyeekolera ngenda kubanga ate nkuwaako katono nnyo ate owulire ebyavudde mu Wuma Kiseka olw'ensonga nti abangi bye basinze okubanga ate basimbako essira ebyavudde mu Wuma Kiseka ku point ya yeekolera bonna bali mu struggle ate nga bonna bannankyukakyuka naye nga percentage esinga evuddeyo ng'egamba nti Wuma Kiseka kyakola kikyamu alina okukkiriza nti Obuganda essaawa eno yeekolera kye yakoze kyabadde kituufu okubagambako aba Buganda nti basusse nnyo okusirika n'awateetaagisa era nga waliwo n'abawabudde mu ngeri emu oba endala ate nja kusaba obeere mugumiikiriza nnyo okutuuka ku mwami asemberayo ddala kubanga yalese example ate mwanattu naawe gy'osobola okukozesa mu bulamu bwo obwa bulijjo mu business gy'owangaalira n'abantu bo ate nekikuyamba okubanga ate omalako bulungi. Wano waliwo point ku mwami asemberayo ddala ate waliwo wisdom. Mbadde pijje lwaki nedda munzikirize mberekereze mbalekere abakulu nga bagenda maaso okubanga ate bannyonnyola ku nsonga zino babeeyogerako. Jane tugamba gundi kabaka wamukola kino gundi kabaka naye ye mwana muto kale obuyinza basobola bukujjako naye n'obwo bugamba balekewo abambo era nabo babukujjeko kibanga buga nti Lukwago agambye nti talina buyinza e Kampala naye n'obusimba ebimuli kale bisimbe babikuuleyo n'obuyoola kasasiro kale muyolewo baddemu bamuyiwewo talina maanyi naye n'agalekawo abambo watagalina n'agaboneka kino sinze yakiwandiiseyo yakyo nago tagalina buli mumuleko baba bamutta bamudde kubanga muleka mutaasa omuntu atayagala era mulumirirwa omuntu atabalumirirwa mumuveeko nkimanyi mujja kwogera binjola naye mumuveeko abo abantu being honest nga n'omusibe alinayo eddembe ate eriwandiika akabaluwa ali mu kkomera nga ne Jamiru mukulu bw'ajja ku kkooti asiniikinga ab'amawulire nti bannange ekimala mulonde gundi gwe muntu kyo yeekolera
oyagala kulowoozesa nsi nti ffe tuli mu kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka. Wawe tukifuniramu. Oyagala kulowoozesa nsi nti Museveni akolagana ne Ssaabasajja Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka akolagana ne Museveni. Nga Museveni alonda ba minisita be n'abatuma bavoole Ssaabasajja Kabaka mu kamera. Ensi yonna ekiraba. Nti Kabaka bwatyo bw'akyagala bakolagana ne Museveni. Bw'oyagala tulowoozesa. Wajje bitandikira. Oyogera otya nti Ssaabasajja Kabaka waffe oba afaafe. Nga Museveni anoonya bunoonya timing wamuttira. Ayagala mutwerabiza amutugumbule. Tukimanyi nti mu Uganda teri atali muwambe. Taliyo. Oyo musajja mutemu. Oyagala Kabaka yeeyisa atya? Oli Ssaabasajja Kabaka. Tajja kuwa matuka erimbu nga gwe wobeera mu kalumuko. Bampambye. Oli Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti akulembera eggwanga eggezi. Akommunikatinga nabo mu communicating ey'amagezi nga tulina kutegeera butegeezi. Najja n'atugamba bannange Obwakabaka we buli naye tebulina buyinza. Kitegeeza ki? Ani alina okuba n'obuyinza mu Bwakabaka? Si Ssaabasajja. Ani abo mujjako? Lwaki Kabaka jjo kigamba? Najja n'agamba bannange temubongoota. Tetubongoota kuva eri ani. Yajja n'atugamba nti twagala kumanya baani abatta abantu baffe nga 18 nenga 19 lwe bakwata pulezidenti waffe eruuka. N'agamba Ssaabasajja Kabaka tugenda mu kaseera akazibu akakazigizigi. Yali ayogera naani? Tugenda okuddamu olaba Ssaabasajja Kabaka nga afa. Nga musajja tubamuwadde obutwa. Oyagala aliyakitinga atya? Gwogamba alina aliyakitinga nga mutamiivu. Oli mukulembeze ensonga zikwatanga mukulembeze lwaki? Yali nenyezebwa singa Obwakabaka obwo buggweerawo ku ye. Baliyogera ku bunafu bwe. Enneeyisa yonna gye yeeyisaamu n'enkwata yonna gy'akwatamu ebintu ku protectinga Bwakabaka bwe. Kyekyobugagga kyakiikirira. Si kukiyisa buyisa bw'otyo mbuweefuula akirwanirira. Ssaabasajja Kabaka omugeraageranya otya ku Jamiru Mukulu? N'otugamba mbu Jamiru Mukulu yavaayo n'ayogera mulonde gundi. Jamiru Mukulu akiikirira ki? Kikyafiirwa. Ye bannaye kankubuuze. Ku bbanga ly'omaze mu nsonga zino obwongo bwo kyogamba tebukulaga ndi Jamiru Mukulu mukozi wa Museveni. Gwe tunuulira abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bawoleza mu kkooti zaawa si z'amagye. Bamachete bonna bawoleza mu kkooti z'amagye. Jamiru Mukulu yakwatibwa n'amamundu nga bwe batugamba awoleza mu kkooti zaawa si z'abantu ba bulijjo. Yekolera. Abantu abamu balowooza nti okukuba enkyukakyuka olina kujjanga full figure, olina kujjanga Calvin Kayanja. Abenkyukakyuka tebagikosana nnyo wadde, tebagikosanako wadde. Abantu abakuba enkyukakyuka abamu be bakubira engalo. Ffe twakubiranga ba Muhammad Nsereka engalo nga bajja ne batugamba asaadu, kumbe batunnyikanga bonnyisi. Kati kana akasajja keetisse ebitereke. Bannayuganda bonna bakooya abagwira bagamba nti bannange nti omugwira bw'aba bwakubeera mu Uganda tabeera mu buyinza. Tukooya abagwira tufuga. Museveni ayagala kuleeta muhoozi mugwira. Kasajja kano kavaayo ne katugamba nti muhoozi mutoolo. Muhoozi mutoolo. Wekati bwe katugamba nti muhoozi mutoolo. Kamufuula indiginansi Uganda nti Munnayuganda akooya omugwira. Muhoozi munnansi. Ngensi yonna ekimanyi taata wa muhoozi mumanyi omumugjeeko. Ensi yonna ekimanyi nti Museveni yawamba Ssaabasajja Kabaka. Sawa zino osumuludde Museveni kumuguwa. Mayiga omujja kumuguwa kwe twamusiba. Ensonga eno tubadde tugikutte tekinikale mu ngeri y'amagezi. Surgical operation nga tosobola kwasiza kalulwe ku kibumba. Sawa zino okutta akalulu okanyigira ku kibumba.
Museveni teri atakimanyi nti yawamba Ssaabasajja Kabaka asobola omukozesa kyonna kyayagala by force. Teri atakimanyi ekyo. Senga Ssaabasajja Kabaka avaayo n'akuba enkyukakyuka ng'omaze okulaga nti si muwambe akolagana n'oli. Olabye ekyoba okoze. Naye ensi yonna ekimanyi nti Kabaka yawambibwa. Ne bw'avaayo ssaawa zino by force nga bamutadde ku mudumu gwa mmundu kuba enkola ya Museveni tugimanyi. N'avaayo n'akola statement ezikuba enkyukakyuka. Ssaabasajja Kabaka abantu basigala bagamba nti musajja wattu muwambe. Kati omujje mu buwambe. Ogamba otya nti Ssaabasajja Kabaka waffe oba afaafe yekolera. Oli Ssaabasajja Kabaka akimanya akiikirira eggwanga eggezi era bw'aba akommunikatinga nabo mu ngeri y'amagezi. Kyogamba gwe byonna byayogedde tonnabitegeera oba tobitegeera. Oyagala awogganenga mutamiivu. Unakutte kyoyagala. Ssaabasajja Kabaka emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe. Abantu abasinga baalabanga ebikolwa bya Mpuuga nga bagamba lwaki tagoba Mpuuga, lwaki yeesiba ku Mpuuga. Omusajja ono eyafudde Kanyehamba yatuuka okugamba abo ba Mpuuga bafu. Naye nga pulezidenti amukuumiddewo lwaki? Olaba Mpuuga yamala okubba ebitaano ng'ensi yonna ekiraba azibbye. Ne bye yali akoze byonna ng'ensi ebiraba. Naye era pulezidenti bwe yavaayo omugambako impact yaliwo wasooka wagiraba. Lwasooka kuba lutalo. Singa pulezidenti yakikwatira eri nga tekinnatuuka eno kwengera olowooza kyalivuddemu amakulu kati agaliwo. Abakulembeze bakwata enkwata y'ebintu mu ngeri y'obukulembeze. Singa ffe mujja kuva eri ku osiwusa emimwa onyedde obusigala. Ebinsonga ozikwate ofuula otya Kabaka waffe gwe. Ensonga twagikwata mu ngeri ey'ekikugu ng'ensi yonna eraba buli omu abimanyi. Lwaki osumulula Museveni ku muguwa? Lwaki ojja Mayiga ku muguwa? Ate okikola okimanyi. Abasiru ojja babuzaabuza ffe nze Kiseka tosobola kumbuzaabuza. Ffe tubalaba ne tugamba ovoole Kabaka oyagala kututeeka mu tageti enkyukakyuka batandika okukuba Kabaka. Oli ku bitereke bya bomu bye weetisse weerimbika mu kwemulugunya. Tomanyi bigenda mu maaso. Ani ataawambibwa Uganda? Ani ataawambibwa Uganda? Ani ataawambibwa? Bwakabaka ky'obuli obwakitinga kale obukola bonna tugambe basiru ky'oyagala okuŋŋamba. Ebigenda mu maaso naffe tubiraba. Oli omusajja alina obwakabaka bwakiikirira nga Museveni anoonya bunoonya kakisa kubujjawo. Tugaanyo kimuwa. Ayagala Ssaabasajja Kabaka ateekewo embeera Museveni afune we yeekwasiza nti obwakabaka buveewo. Olina garanti nti obwakabaka bunaddawo senga buba buvuddewo. Ogiina kati eryo zengatto za Ssaabasajja Kabaka waffe zaatuddemu. Lekerawo okwesiriwa. Mwenna abakuba eyeekolera muli basiru. Video yeekolereyo ogiraba y'abagezi bokka. Omusiru tasobola gitegeera. Koziko nga kikutwalidde emirundi n'emirundi ng'ogijjiŋŋanye. Yeekolera tanavuma Kabaka, tanagamba Kabaka mbu akolera Museveni. Okiwulira bulungi video muddeeyo mugiddiŋŋane muginnyonnyoke. Yabagambye omuntu gwe mulwanirira ayina emimwa, ayina amagulu. Omuntu gwe mulwanirira ye nga ye teyeefaako. Kugamba muleke afe bw'atyo yakireese. Yakoze buzibu ki? Okay? Kati ate ne bakomuledi abamu muyina omuze oba temuyina content oba temulaba Museveni byakola bibi nti bakomuledi banammwe bakola video ate mmwe mujja content ne mutandika obbasabula. Ekyo nakyo mukyekkaanye naye yeekolera obuzibu. Video tugenda tukola video ewagenda ebigambo 10 oteekawo kimu kati mmwe temubitegeererako ddala. Naye yeekolera talina buzibu.
video mudde mujinyonnyoke video gye yakoze about kusaba sajja ya oye omwaka ku nsonga ezigenda mu maaso ndi tiimu yeekolera yatukubye omusumaali ogw'amazima bagamba amazima gali kussa ate era ne bagamba tuboyogera amazima gali kufuula ow'eddembe olwaleero kye tumanyi obulungi nti abannayuganda tuli mu kunyigirizibwa olw'obukulembeze abantu bawambibwa ettaka lyabwe eribbibwa amayumba gakoonebwa n'ebintu ebiringanga ebyo naye ffenna tulaba ekizibu tetusobola kwejjanga kitole ne tukirwanyisa ne kivaawo tufaanagana ng'ekyalo ekirina ekkubo nga basuddeko omulambo oba gwa mbwa oba gwa muntu oba gwa kinyonyi naye nga kiwunya naye nga buli muntu ayitawo ateeka ngalo ku nnyindo teri anoonya nkumbi oba kitiyo okusima kinnya kukiziika naye nga ffenna tuyitako obuyisi naye nga ffenna ekizibu kituwunyirira kati olwaleero kyekizibu ky'abannayuganda tuteekeddwa okwejjamu embeera eyo tuteekeddwa okusituka ne tulwanyisa ekizibu nze kambabuulire erinnya kabaka litegeeza mulwanyi namigi bakabaka babeeranga balwanyi ba ntalo bakuumanga ensalosalo balwanirira abantu baabwe kubanga abantu babo tebatuusibwako buzibu kyekyamufuulanga kabaka tebamutuuma kabaka nti balimuwadde lw'amasappe bw'ogamba nti empologoma ya Buganda empologoma nkambwe teyeetaaga kintu kyonna kusaalimbira mu matwale gaakyo naye kati obukulembeze nga buwamba abantu bututta embiri bubamye federo n'ebyo tebiringanga ebyo okwogerako obwogezi n'ogamba nti abantu bange batulugunyizibwa tekimala kirina okubeera ne mu bikolwa obukulembeze bwa Uganda bwatandikira ku bwakabaka bano ba pulezidenti galwaliro nga be ba prime minister n'ebisigadde bw'obanga ofunye chance ng'okomezeddwawo mu bintu byo kwali kweteekateeka mu kyama olabe nga weddiza obuyinza bwo bwe walina obujjudde mu ntandikwa naye bw'obanga tosobodde kukikola kitegeeza olina bye mwakkaanyaako n'oyo gwe wasalawo okukkiriza kukulembere kubanga mu bwakabaka temubeeramu bukulembeze bulala nedda tebubeeramu kitegeeza nti obwo obukulembeze bwe bukkiriza bubeeremu buba bukkiririzamu ebyo bye bukola oba muntegera bulungi nteera mujjukire ku kintu ekyaliwo ogende bugerere abantu baave nga balaga obutali bumativu kwebyo byali bigenda mu maaso kabaka ye yagamba musizinga efaya yali manduso singa yali ali ku mulamu omutuufu etandikirako okukyusa obukulembeze atekewo omuntu asobola okumuwa respect n'okumuleka akola emirimu gye nga kabaka nsonga nnyingi nnyo zisobola kwogerako olwaleero naye ekyamazima kabaka yabanga mulwanirizi wa ntalo nga si mutiitiizi. Umaru Kisekka, Mr. Deep Politics. Obwakabaka bwa Buganda obwo obulaba zezimu ku nsonga ezikyasinze okunafuya struggle gy'olimu nange gyendimu neyeekolera gy'alimu ne bafuutu soja abalala bonna mu ggwanga abaagala okuggyako nakyemalira. Obwakabaka bwa Buganda zezimu ku nsonga ezikyasinze okunafuya struggle. Ensonga ngenda zikuwa lwaki be basaale mu nsonga eyo, ensonga ngenda zikuwa gwe beerako ku video. Soko ontagingire omukulu Umaru Kisekka, Mr. Deep Politics. Ontagingire ne eyeekolera Professor Analysis. Mukulu eyeekolera awo wakutte ssebo mbadde nkusaba nyweza tota w'obamala naffe batuweemu. Omanyi lwaki? Newe kinaaba kyetaagisa kusondera mizindaalo mipya tujja kuzisonda ku nsonga eyo gye wakutteko. Era abo abagamba mbu tebali naawe fa abatono tujja kubeera naawe ku mazima ge waleese. Amannya Sulabikuta mu Kiragwante buli ssaawa guba gwewuuba mutabani wa Mama Kasule. Umaru Kisekka, obwakabaka bwa Buganda bunafuya butya struggle kankuwe ekyokulabirako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine emabega kawo yavaayo n'ayogera ekigambo n'atugamba nti mukole eggaali nga kitegeeza nti tukole ebibinja bye tugenda okukola ebinaakuuma akalulu kubanga tugenda mu protest vote. Ekyo buli omu akimanyi. Katikkiro wa Buganda Honorable Peter Mayiga buli omu gwamanyi waaliyo emisinde gya kabaka birthday run n'avaayo ku mizindaalo n'ayogera n'agamba nti tetwagala ggaali zammwe. Okitegedde amagezi gazze mu kikata kya Lumonde Umaru Kisekka gwe gwoyita omutwe
Katikkiro wa Buganda yavaayo n'agamba nti tetwagala gaali zammwe. Ate nga His Excellency yatugamba tukole gaali. Okitegedde? Oyo Katikkiro wa Buganda. Ensonga ey'okubiri, CBS eyo radio ya Buganda era mu kulanga ebintu byayo egamba nti radio y'abazzukulu ba Buganda. BBS eyo telefina ya Buganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamukkiriza kukyalayo. Paro FM ogimanyi eyo radio y'abasiraamu. Nkuwa nsonga lwaki Obwakabaka bwa Buganda buli mwabo abanafuya struggle. Paro FM radio y'abasiraamu. Robert aba musajja mu Catholic oba mu Protestant kyonna kye kiri. He's a Christian. Paro FM ekyaza Robert omuzukulu wa Buganda. Atenga CBS tesobola kyaza muzukulu waayo owa Buganda. Simanya amagezi gajja mwogwo mwekye ekikata kya lumonde gwe gwoyita omutwe obumalu Kisekka. Ensonga ey'okusatu eno yo ate nkulu nnyo. Kabaka tavangayo n'ayogera ku nsonga yonna eya struggle oba bannayuganda okunyigirizibwa. Kale yali azoogeddeko naye tosobola kuŋŋamba nti Kabaka muwambe nga nange sula bikuta mu Kiragwante buli saawa guba gwewuba mutabani wa Mama Kasule. Nsobola okuvayo n'enjogera ku President Museveni bw'aba akoze ekikyamu. What about Kabaka? Kabaka kyogamba nti Peter Mayiga ebiseera ebyo bye yavangayo nga akolokota struggle akolokota His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu temuleeta bifaananyi bya buvubuka obwo ku mbaga. Kabaka yali tabiwulira. Kabaka tabimanyi Mayiga byayogera nga anafuya struggle yaffe. Nkiddamu Obwakabaka bwa Buganda zezimu ku nsonga ezikyaleetera struggle yaffe eno okunafuyibwa n'etuuka ne bweti. Singa twagiggusa nadde oba oli awo naye tebatuyambye mu nsonga yonna, tebalina we batuyambidde yadde. Nezo emmotoka ze mugamba mbu tebaazijjeeyo baazireseeyo. Bajja kgenda bazijjeeyo bazikyuse number plate era mujja ziraba ku konvoyi ya Kabaka. Nze Abaganda mbamanyi balina enkwe, ndi musajja Muganda, nze mutabani wa Mama Kasule neddirangeye Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda n'essanga lya Mbogo. Ani abalimba nti abavuga bodaboda tebakuba kyeyo. Omukisa guguno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuleetedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai. Omusala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala. Abeetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division. Bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0787752329 oba 0740M73888 oba 0772830026 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mu bwavu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo ba comrade wano ku internet nga temulumbangako bintu ebikyamu ebiri mu government byekola, wabula olinda wire video gye yakoze n'okwatamu akantu n'oka interpretinga mu ngeriyo n'ojjayo n'ag'omu buto n'oyogera nga n'okankana ng'ekizibu okirina ku muntu.
nga tovangayo kukuba nti bannange government yakoze kino mmwe biri mu government temumubiraba nga muli ba comrade mu struggle gwa kwata lumbu yensobi gwa kwata wile ensobi gwa kwata yekolera ensobi gwa kwata navas ensobi gwa kwata gundi ensobi temusobola kulaba biri waka ne mwogera ku biri waka mwogera bye twogedde nze wembandi ekyo kyembandabye nawe yogera wali bale Museveni ngatukoze ebintu kakati baganginza apuku yekolera tuli mabegawo 10 ku 10 yekolera mwekamba buli kino ekintu tuzze tukuba enduulu mu Bwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda nga tubagamba bannange mujjukira ebiseera bye twateeka bakatikkiro ku bunkeke nabawe ennamba ya katikkiro wa Lwenzululu Tooro Bunyoro ne tubabuulira Buganda ne tubabuulira ebibi bye bakoze muva wala nabawe ennamba ye ne tubabuulira ne tubagamba bannange bakatikkiro muli ku lwaffe oba ne tubuulira bakabaka bannange bakatikkiro nga ekintu kye bakola kizibu bannange tufa ku lukiiko lwa Buganda kuliko Abanyarwanda batusengula ku mataka batumenyera amayumba bannange tetukerangako ne tusanga ku mulambo gwa Munyarwanda ku kkubo ffe tutirimbulwa bannange omukungu wa Kabaka Kayitana ate akulira Banyarwanda task force mu Uganda. Which task is that? Aina task kyeyo ja enforcing mu Uganda bana mutu yambe ne tukuba enduulu tebenyenya bagenda okucelebratinga weewaawo egunde ekiteeso ky'omu Buganda Mayiga awezezza emyaka 12 ate tannaba kukoowa weewaawo bwe tuba tulajana nga bakabaka tebenyenya kitegeeza ebikolebwa biri mu interest zaabwe yeekolera yakoze kibiki kati mwe ba comrade abalinda ffe twogere mu tujje mu content ffe twalya school fees zammwe nedda ffe twalya school fees zammwe mwe temusobola kulaba kiri waka genda mu ministry bane content bannange ebintu Museveni byatukoze ebingi ebintu bye batukola olunaku bingi ffe abamu tubireka waawo ng'obudde bwe butusazeeko olunaku nsobola okukola video nyanga size mu kigambo ate nga byonna byenjogedde mazima bannango amaanyi mugateke eri nze nyina tikyalumbuye oyo neyekolera nsobola okukola video oluvaako bwoti tikyalumbuye nogamba leeta embooko yangu wano nomugamba ate tikya kiki nagamba kino eno mu kabokisi yekolera yangamba pastor gezoddemu nedda gezoddemu nga tuli mu kabokisi bantu mwe mutukoze bubi tubaagala naye mutukoze bubi bakomredi mwetereeze Mayiga yagamba bagenda kutulwanyisa batulemesa ebyobufuzi bye twagala mu byobufuzi ffe twagala kununula ggwanga buli atukuba buli akuba nuupu ayise wa Mayiga Avenue buli omu ayise ku Mayiga Avenue Mengo Avenue asooka Mengo najja kakati yeekolera yayogedde kyekibi tumaze emyaka 5 nga tewali ddoboozi lya Simba livudde mu Buganda bajjajjaffe abataka bagamba kabaka tetumulaba kuba ne twagala kulaba kabaka ani yawamba kabaka juzi twasaba mtugamba Ssaabasajja kabaka kati nga buulire bweru eggwanga kitubuulire nga toliyo ffe twere ennyumba okomewo ng'ennyumba eteredde tukyalinze agenda tubuulira naye tekituganda kwekubira nduulu obusoga bwaffe Obuganda bwaffe Obusinga bwaffe Obunyoro bwaffe Tooro yaffe Emolimoli waffe Omukuuka waffe
ffe we bali kuba ffe omusajja oyo n'amala atumalawo ajja kuba takyasobola kubagulira mmotoka ezo azibagulira kutumalawo katutebereze ettemu lyonna lyonna erikolebwa mu ggwanga teriyo ddoboozi lya Bwakabaka abakulembeze ab'omwoyo enzikiriza zonna balina amalwaliro balina amasomero amalwaliro gaabwe ga bbeeyi nnyo amasomero gaabwe ga bbeeyi nnyo tosobola gaweereramu baana ag'amakanisa ag'obuyisiraamu ag'ekereziya ga bbeeyi nnyo amalwaliro gaabwe ga bbeeyi nnyo tosobola zaalirayo kyokka nga tubawo ebimu eby'ekkumi mu kyaki kyokka te n'amalwaliro gaabwe guni mameben tasobola zaalirayo azaalira mu Katanga kyokka mu kanisa tubawo ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo gavumenti nebawa emmotoka sente ze batuseera e Lubaga zaaki esapule jjanja be Lubaga osobola okgenda n'esapule ne bakujjanja be Lubaga oba Namirembe bino nno ebigambo bye ngenda okwogera bibyo Umaru Kisekka era ebigambo bye ngenda okwogera bibyo yeekolera Bitongwa muli baana ba Buganda bino nno bye ngenda okwogera bya munju era gwe wenna alaba akatambi kano oba alaba VDN gitambuze bulungi nnyo taginga Umaru Kisekka taginga yeekolera Bitongwa bangi nnyo abavuddeyo okwogera ku nsonga eno naye nze nga Tariki nina ensonga lwaki fokasinze ku bantu babiri Umaru Kisekka ne yeekolera Bitongwa bino ebigambo ebisooka mbyawudde obubaka mbwawudde ngenda buba mwembi buli omu ngenda sooka ne Umaru Kisekka buno obubaka bubo Umaru Kisekka nkimanyi oli musajja mugezi era nze mpa ekitiibwa muto wange mpa ekitiibwa ne mukulu wange sisina muntu gwe siwa kitiibwa okujjako nga teyeewadde ekitiibwa era nkugamba bino nga muganda wange ng'ekitugatta ki ffenna tuli baana ba Buganda neyeekolera nkuwa obubaka buno mbukuwa nga muganda wange ffenna tuli baana ba Buganda mukitegeera baganda bange kakati Umaru Kisekka muganda wange mpuliriza bino nno mbagambye mwenna abatuwuliza bino kati ndi munju bino ndi munju era Oluganda bw'obanga omanyi tolwekakasa togenda kufuna bubaka buno naye nkimanyi nti yeekolera era nkimanyi nti Kisekka bino bagenda kubitegeera kuba baana ba Buganda ngenda kukozesa lulimi Luganda olwaddala era ngenda kwogera mu Luganda Kisekka ogenda kuntegeera ne Itongwa ogenda kuntegeera kuba mbeekakasa ayikyuza mwe zikola bulungi Umaru Kisekka buno ntandise na bubaka bwo Umaru Kisekka kati katugeze ulira tugeza nze mukamaawo era nze mukama wa Itongwa nze nnoonya emirimu ne tugenda ne tugikola era emirimu egyo bagiwanze mmwe mukola mirimo gyenfunye era nze mbasasula era nze mmanyi sente mekase mukolera bakama bange abampa emirimu mwe temubamanyi Kisekka mpuliriza bulungi muganda wange tonyoma vidiyo eno giwulirize ogijjemu kyenjagala ogijjemu kakati mbakubira essimu mbayita mwembi Itongwa ne Kisekka nze anoonya emirimu era nze mbasasula ne mbagamba mujje tugende tukole wallahi ne mujja era ne tugenda ne tukola kumwe mwembi tewali ambuuziza tugenda kolera sente meka kubanga munneesiga era tuze tukola ffenna era mbasasula bulungi era mmanyi sente zemukolera ne tugenda ku mulimu ne tugukola okuva ku makya ne tukakawungezi ssaawa ya kunnyuka n'enzija we muli ne mbagamba nno mwakitegedde bannange akasente si kabuliwo si kashawutu akasente tugenda kafuna luvannyuma njabba kubira akasimu Umaru Kisekka mpuliriza bulungi bwenkyogera gwe Umaru Kisekka n'osirika
n'otanyega kigambo n'ekimu. Itongwa n'ambuuza nti Tariik, lwaki tewatubuulidde nti ssente si za buliwo? Naye ng'ate gwe Kiseka osirise, kitegeeza nti Kiseka ekisooka osirise lwa nsonga zino. Osirise kubanga okimanyi nti bulijjo mbawa emirimu, era sibalyazaamaanyangako, era mbadde nga mbasasula, era waliwo emirimu gye tuze tukola nga sijja cash nga gyakulindamu. Yensonga lwaki osirise n'okitwala easy. Naye tekitegeeza nti Itongwa tubadde tetukola naye, tubadde tukola ffenna, era abadde akimanyi bulungi. Naye lwaki abuuza? Abuuza kubanga yazze ng'akimanyi ssente za buliwo, kubanga saamugambye nti si za buliwo. Era nga ye mu kujja yazze na transport wawanuwe ng'asuubira ssente ze okumusasulwa z'akoledde, ajjeko transport yadde ewaka. Kati saa zino mugamba nti ssente za kasimu simuwadde na lunaku lwagenda kuzifuna. Gw'olyoke nakyo, naye Itongwa abuuzizza. Kakati Itongwa kwe kugamba kale nzikiriza ssente si za buliwo, naye mpaayo ka transport nzireeka. Kitegeeza gwe Itongwa takunenyeza lwaki osirise, akimanyi gumanyi okusevinga. Oba si ki nga ye waako gy'afa walako okusinga ku Kiseka. Mpuliriza bulungi, mwenna tekitegeeza nti temuli bagumiikiriza, mwenna mubeera basajja bagumiikiriza. Oli akkiriza okugumiikiriza ssente, naye olw'embeera mwali kwe kusaba transport, gwe tofuddeeyo bwe banakkubira essimu ojja okufunira ssente. Toyombye naye tayombye, naye embeera mwenna gye mulimu eyawukana. Ekitegeera Umar Kiseka eyawukana. Kaakati ne mutambula ne mugenda. Wayita ennaku bbiri, Itongwa akukubira essimu akubuuza owaayo omusajja akukubiddeko akasente. Gwe omugamba omusajja tannankubira nga tofa nayo, nakugamba naye bannaye ng'aluddewo. Gwe Kiseka ng'oli mugumiikiriza ng'okimanyi oba aluddewo oba atya ssente zammwe mujja kuzifuna. Naye Itongwa embeera mwali olaba yajja nga transport mw'omwami omuwa olwo ennaku bbiri nga tannafuna kasaala ke, aba ali mu mbeera ki? Obugumiikiriza. Buli muntu abeera mugumiikiriza, mwe mwembi mubeera bagumiikiriza, naye waliwo conditions ezireeta omuntu obugumiikiriza okubeerako n'ekkomo. Nkimanyi oli mugezi ojja kuntegeera. Ye Itongwa yayogera, naye Kiseka mugumiikiriza yasirise kubanga oluusi oba oliawo yalina option. Okitegedde? Abantu abamu obugumiikiriza bwabwe buli unlimited, bagumiikiriza nnyo. Ne mubaamu era n'abantu nga bagumiikiriza, naye ng'obugumiikiriza buliko ekkomo. Ne wabaawo embeera ez'abantu nga zaawukana, ng'oli ajja kwogera ku mbeera si lwakuba nti aba takiraba, naye aba akiraba n'akyogera. N'omanya nti ayogedde eyo y'endowooza ye. N'ogamba kati weba ndowooza ye, then kamubuulire. Mugambe nti owaayo omanyi nti omusajja oyo naye mwennyini tebannamuwa kasente. Obuulira Itongwa tebannamuwa kasente. Naye omanyi kye tuba tukola, nze ninamuka 50,000. Sooka ozikwate tugumiikirize. Kati awo oba omunogedde eddagala. Tekibadde kimupakusa nnyo kubanga talinaamu. Tekibadde kimupakusa. Naye nga ye embeera erina engeri gyemuvugamu, ye ayogera talina bugumiikiriza olw'embeera, naye mulimu ali contented nga agamba ajja kugumiikiriza olw'okubanga alina option. Okitegedde? Mulimu abantu nga bagumiikiriza ekyetaagisa, ne mubamu abantu abagumiikiriza nga kuliko ekkomo. Ate buli muntu ayogera ebigambo, bw'ayogera sooka omutunuulire Kiseka, lwaki ono ayogedde ki? Okitegedde? Kaakati nze nkugambye nti Kiseka otegeera, ndi mugezi, osobola okutegeera obubaka bw'empisizza mu information ye. Kati buno obubaka bubwo Itongwa yeekolera. Gwe buno obubaka bubwo yeekolera. Ssaabasajja Kabaka eryo linnya lya Kabaka, Kabaka wa Buganda.
Ssaabasajja mu bitiibwa bye alina erinnya Lukoma Nantawetwa. Ssaabasajja tasobya. Mu mannya ge agamuweebwa abasajja be era abazaana amannya agamuweebwa mulimu erigambwa nti kisiikirize kya Katonda mu kumutendereza ku lw'obuyinza bwe n'ekitiibwa mwali ekisuku. Kisiikirize kya Katonda. Ssaabasajja talabwa mu kamwa. Ssaabasajja ke kabonero ka Buganda, ye mukulembeze w'ennono zaffe n'obuwangu. Ekyo Itongo okimanyi. Era bino Itongo mbikugamba kuba obimanyi. Amannya mu bitiibwa n'amannya ga Ssaabasajja tasongwamu lugalo. Tasongwamu lugalo. Ssaabasajja tumuyita baffe. Kitegeera Itongo? Okitegeera bulungi muganda wange Itongo? Ssaabasajja Kabaka Buganda tesobola kuba Buganda, naawe tosobola kuba Muganda awatali Namulundu. Ogwo okubeera Omuganda kitandikira mu nnono, okimanyi bulungi na buwangwa. Ssaabasajja Kabaka yajjuliriza okubeera Omuganda. Kaakati ebyo byonna Itongo obimanyi. Ebigambo bye wayogedde Itongwa obimanyi. Kuba wakomekereza ogamba mugenda kwogera. Oli musajja mugezi. Naye Itongwa mu bigambo bye wayogedde mulimu ensobi. Gwe mwennyini Itongo obuulira abantu ebigambo bino bisatu. Obutasalawo mu busungu, obutasalawo mu ssanyu lingi, wabula okukkakkana n'olyoka osalawo. Oba okwebuuza kati olina ebigambo bye wakozesezaamu lwa busungu. Omuntu anyiiga ekyo ak'obuntu kye bava batuyita abantu. Omuntu anyiiga. Naye kati mu bigambo byo bye wayogedde bikoze omuwaatwa wakati wa struggle, kuba oli mulwanyi wankyukakyuka. Oyagala nsi yo, ensi Buganda, ensi Uganda ekyuke edde ku mulamu. Towa mukisa gw'abalabe baffe kukozesa muwaatwa gw'obateerawo kutumanyiira na kutukuba. Kiseka akuddamu takuddamu kubanga takwagala. Kiseka akuddamu takuddamu kubanga nti akulinako oba obusungu bwonna. Nedda, takulinaako kiruyi kyonna. Akuddamu lwakuba nti musajja mugumiikiriza, musajja Muganda, ate naawe oli Muganda, ng'akimanyi bulungi by'oyogera obitegeera. Yensonga lwaki Kiseka akuddamu. Kubanga Kiseka okuddamu yakuzeemu ng'akimanyi otegeera bye wayogedde obimanyi, ne gwe wayogeddeko mumanyi. Ssaabasajja Kabaka tasobya. Itongo tasobya. Bw'aba asirize ffe tulwane. Abaana ba Buganda tulwane. Tulwanyise abalabe ba Buganda be tulaba tubamanyi. Ssaabasajja Kabaka tasobya. Kitegedde Itongo muganda wange. Ensi yaffe tuyimirire ku mulamwa. Ffe benna tukwagala. Tukwagala nnyo ate mbaagala nnyo mwembi. Mpulira nandyagadde, sandyagadde kwogera gye muli na busungu. Sandyagadde kwogera gye muli nga temuntegedde. Naye nsaba muntegeere nti mwe ababiri, Kiseka, Umaru Kiseka ne Itongo, tewali alina nnugu ku munne, wabula buli omu alina obugumiikiriza bwe we bukoma, ate alina engeri gy'akwatamu ebintu bye. Just awuuka we waayiseewo ne wasoba. Mutereezeewo baganda baffe, tutambule. Muleme kuwa balabe baffe mulamwa. Tulina omulamwa. President ali South Africa, President ali mu kutambula, President tasirisangako. Abaana baffe baganda baffe bali mu makomera na buli kimu kyonna. Embeera yonna gye tuyita mu Uganda mugimanyi. Tufokasinge ku mbeera yaffe tulwane. Olutalo tujja duwangula. Tujja kulwangula Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda, Buganda eddemu etidde. Tujja kuwangula olutalo luno.
Ssaabasajja Kabaka eddoboozi lye yaliteeka dda ku struggle n'atukwasa omulembe gwe n'aguta omulembe gw'abavubuka yagutuwa mulembe gwaffe tulwane tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe obweyamo bwe tweyama eri Ssaabasajja ne tuwera ne tugamba nti tujja kulwana abaana ba Buganda tuzze ekitiibwa erina Mulungu tukikole. Ssaabasajja Mwenyango aligukwatako guli mwokya. Itongwa ne Kiseka muli baana ba Ndeegi Nakalama muli baana ba Buganda temusaanye wadde okwerabamu ebitwe. Mmwe mwenna Kiseka ne Itongwa nga temunnabeera kintu kyonna kyonna kulala ku nsi kuno musooka kubeera Baganda. Identity yammwe Buganda. Omukulembeze wa Buganda ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ye ali kunda mulongo y'abajjajjaabe yalamula Obuganda yatugamba Obuganda kituufu yakomezebwawo naye obuyinza ffenna tukimanyi tulwane tununule eggwanga lyaffe Uganda. Buganda ejja kutereera. Itongwa Museveni ye mulabe waffe si Ssaabasajja Kabaka. Kiseka Museveni ye mulabe waffe si Ssaabasajja Kabaka. Tulwane Museveni bw'ava mu Uganda Buganda ejja kutereera automatically. Tuteeke Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe byonna bitereere. Mbaagala nnyo Baganda bange era saagala kulaba nga mulina okusuka omuguwa oba okuwaanyisiganya ebigambo. I salute you guys. Mukama Katonda abakuume.